Claudine Tegekoli wamu ne Megatron Media tukubaza kubeera nti otambula naffe each and every day. Tugamba nti beera ng'osubscribinga, likinga ate obeerenga osharinga kulamulira agesika bingi bye tugenda obeera nga twogerako nako olwaleero. Musajja wo Nalukoola bamuyuzizza essaati bamuyuzizza Luyimbazi Nalukoola akalulu ke kawa empande kazzeemu gundi okuwanisa kubadde kwa leero kubadde kwa leero gundi ndabyo bagendera ku piki ono gwe wawuuza ebibuzo katono bimutte gundi Khalifa Aganaga andabyo ono gwe mwali muwanambu ali mu kifaananyi kya Segirinyi Nsereko yefudde ekizibu naye agendedde mu lubalo naye azijjeeyo Nsereko aze okujjayo gundi aze simanyi nawe bwamaze najjayo simanyi naye mulabyeko mu lubalo Nsereko agamba ekijja kijje naye ekya Nalukoola ndowooza kibadde ekyamaanyi ate ono wa Segirinnya naye azijjeeyo ono agamba nti omuyambi wa Segirinnya yani simadde nnyo budde tosobodde kumanya abo bendabyo no wawulubalo nendaba Aganaga Khalifa nendaba ne Nalukoola yolumaze agendeko wali ewambogo ne bamuyuza amasaati era bamukutta avaayo abadde agenda wabadde wambogo Kawempe mbogo waba waweeyo iwe nawe ne bamuyuzayuza amasaati ndowooza badde tebaagala obakolera okuŋŋaana lwonna kati nga ye agamba ki akadde agenda sinkana mu bawagizi b'engeri gy'abadde amaliriza okwewandiisa wali naye olw'amaanyi babasesesese amasasi gavuze tiyagaasa avuze ne Nalukoola amasuuti ne bagayuzayuza awo yafunyeemu publicity esooka agifunye ekisooka Nalukoola kati bamaze omulaga nti yeew'amaanyi kubanga ebiseera ebisinga ow'amaanyi yatera okufuna eyo resistance gwebateekako nnyo amaanyi gwebateekako amaanyi abalala bavuddeyo batambula teri abakoze eki olaba agendedde mu wirubalo ne bamutuusa ne bamuzza naye Nsereko yeekoze ebintu bannange yampereza request awo naye saamutegeera bwambuuzaako how are you nti amufai awaleka aliwo amugirira ebintu bye yakwata bannamawulire bonna buli omu yamufuula mukwano gwe nange yanfollowinga ku TikTok aniza ajja mu inbox nze namufollowinga back inbox ate yakubuuza bw'omuddamu taddamu naye nga oba tamanyi kuddamu bambi bw'aŋŋamba bannange nkuwagala nnyo nomugaa gyebaleko oli otya n'ataddamu tamanyi bisoma sikitegeera Nsereko ebintu bino manyi obisoma gw'obyewandiikira yampereza message ku TikTok akalulu ke Kawempe kati nominations ziwedde okalaba otya kati ani nga tugenda mu race kyesitegedde ono omwana wa Segirinnya obajjeyo kebera kaawo kuba mbadde sinnakebera nzize kutukutu kati n'abatula bamuyita Luyimbazi Alex Luwemba Luswa olaba obadde yoyo naye nga mukulu wa kyanoonya tutambula ne banaffe aba Engo Tours and Travel Luwemba Luyimbazi Luwemba ani Alex Luwemba oliwa Alex Luwemba mulaba wano ndaba video ze za ntaana kati ogenda kugundi ndaba omunoonyerezaawo mbadde ngenze ku TikTok ngende ku Facebook TikTok osesa kiyingi ngende ku TikTok nanti ba-updatingayo tugende wali ku gundi sanyuka ebaddeko live ngeweereza naye tuwadde nnyo Nalukoola of course tuwadde nnyo Nalukoola Alex banna alabika tagenze siraba update zembi kuba ndabyemu nnyo Nalukoola Aganaga be mbadde ngoberera nono wawulubalo gwe bavugidde mu kiwulubalo wirubalo ayingiddewo nnyo kankusomere wano akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza okwewandiisa kw'abantu 3 okuvuganya mu kalulu k'omubaka wa Kawempe North mu Parliament bano kuliko Munnanuupu Erias Luyimbazi Nalukoola Muhammad Luswa Luwemba owulidde alumbye nalo ne Hanifa Karad Mulerwa nga bano tebalina bibiina owulidde oyagala ki ekirala gundi ayisembo awujewa BBS
Kiria terefayina ekitegeeza gundi abadde mu muzannyo ani ono gwendabye wa Wilbaro naga nedda abo babeeramu kakakasizza bano okukakasa kitegeeza nti confirming nti bano beewandiisizza okuwandiisa kukoma kubaako ennaku naye tekuba kwa lunaku lumu lwokka bayinza obbayo ennaku 2-3 kati bano bebavuddeyo leero kati omukulu bulijjo mubuwulira abyogera nga mulowooza tali serious kati ali Muhammad Luswa Luwemba awo tuba tugenda Hanifa Kaladi mulirwa yani alabika ye wagundi oba ye wa NRM wa NRM mulala bamuyitani Nambi Hanifa ono ngenda muwagira ndabikidde okuba w'amaanyi ati oyagala kugwa naye tugwa kakati oyagala kugwa naye akalulu finally kyetubadde tulina tukifunye Luswa Luwemba mwali omaye Luswa amaze najja naye namulaba ng'alina okujja kati wano kubadde kakasa nti yeekubye mu kifuba yali akima ku kitebe kyaffe ng'amanyi asobola okwesimbawo bannamunigina anti nakugamba 2016-2017 Bobi Wine yeesimbawo ekyaddonde eyo ku bwemupi naye yasooka agenda ku kitebe kyefu kati ono akopye Bobi Wine yagezesa mu kisagwe yagamba nze ntuuse sikyasobola kulinda ekijja kikole kijje kati Luwemba nakugamba ntandikwa nti abaamupika bamuwe yono asaanidde ne maama n'akikoonamukko wali however nawulira ate mbu ebintu byakyukamu abakyala bo bamuvaamu maama ye teyadda nnyo mawulire naye abakyala maama yavaamu ne batandika okugamba mbu Nalukoola akoze ki mbu yakwata miliyoni 2 be bamanyi kasawulire azitwalira abakyala b'omugenzi balina obukakafu aba propaganda abantu bakuba ebimu biba bituufu nabo tubaveeko ebimu biba bituufu naye olwokuba tuba na proof bisigala mu mbu nti yazitwalira bali ngera bwe wawulira bazoogerera Bobi Wine tuwaziwulira nti Nalukoola yatutteyo ekisawo kya ssente miliyoni 3 abalala 2.5 kyennalaba nti olumu kuba kuwaayiriza omuntu akutemako ekigambo olw'okuba omuwangudde olina lwakuba nawulira nono wa Wilbaro wamuwulirako wa Wilbaro mbu Nyanza yamubanja ssente yali gundi yali propaganda w'abaana bano waliwo abantu 3 lwakuba saagala boogera mannya baani biboze byabwe walabika mukwano gw'omutya kati mikwano gyange kati awo bwe baali bakuba pokopoko aba pokopoko n'owagundi yennyini n'owa Luswa n'owagundi yennyini Luyimbazi pokopoko kati mwabo bonna gwe senga gwe wali olonda wali owaani naye waliwo ekisajja ekirala kye baagamba awo mbu kyali kikambwe ekyekirevu ow'ekirevu oyo baaga buli kimu yali akirina naye kati wano anti ngambi kuba kulondako abantu baŋŋamba nti bw'oba ogamba kusoma Magala mukambwe naye kuba kutegeera talina wagenda ŋŋamba bye baayogera anti okusinziira ku bye wannyonnyola wano nabitwala nnyo byenna nnyonnyola byennatematema ekibiina kyetaaga abantu nga Bannalukoola ekibiina kya Nuupu kyetaaga omuntu nga Nalukoola nawa n'abantu analysis ne mbagamba Bobi Wine mwagala temwagala baddiikuula tebasobola kufuga kibiina bayina pokopoko gwe bakolera ene walala akolo ayambe nnyo yomba na muntu funguwa mulango webatoka kwa barabara awo webali nnyo protection ya mukulembeze webali nnyo kati wawe bituuka nga baddiikola mu mazo ogwammwe ne mutuulako mu butebe awo twagala byabagezi ne bano bakoleko ku n'ab'ebitabo bakoleko tebaagala kubamenya nnyo mukole obwaddiikuula aye n'ebyokulowooza ennyo mu bikole ki baga buli omu akola epaati ye baddiikuula tusigale eno ne ba bwongo bamataayi ba white collar nabo babeko kibakola kakati mu mbeera eyo kitegeeza ki nti ogenda n'otunula nga Bobi Wine naye abala nti bantu bange mbaagala nnyo naye kino nedda kuba nakikugamba nti ensobi yagikola mu 2020 naawe abaddiikuula
ntukola ne line-up yaabwe n'agamba nti gwe woosanga mbuleera kola ki tiikinga nenda tiikinga mbuleera okitegeera natiikinga kyetwakola ennamasube wakiso twekola bintu ekyanyumanga nga bagamba kozi mwalonzaani ffe twalabye ambuleera batugamba mbuleera ffe twalabye ebibuuzo bibe bitono ambuleera nti kati batubuuza mbuleera tugirabako teriiwo okitegedde kakati mu mbeera eyo kitegeeza nti yabawa omukisa baddiikuula naye tebamukoledde kati ayagala bakozi kubanga eri gye yabasindika ebintu tebikyuka bisigala bya bitabo wano bisigala bansereko bakugamba basekikubu bansereko basekikuba basewungu muwanga kivumbi abamu nno tubogerako bagezi naye tebakola nnyo kiri awo nze nsinga kwogera ku nsereko Muhammad muwanga kivumbi abaamu nnyo nenzizaako Ssemuju Nganda oyo tazanya era nze Ssemuju Nganda yankwatira akati abaawo ndowooza Ssemuju Parliament agituula okuva lwetandika paka ng'alwaddemu ne bwe bagamba nti abaka bazzaana kwana kwaba bano abasigadde baba nnyo wano mu gundi mu nkubu za gundi abamu n'obubabaka tebakiikira ddala mu Parliament gwe ginoonyeeko ebeerawo nga olengera ebitebe bya green byebiti nga wano maaso waliwo abatuddewo nate ku kitebe bakiika bannange baagala kaadi entebe ya principal eba wano naye buli omu aba ayagala ku kitebe olw'ensonga agira anuukanuuka tebakiikirira bantu bakiikirira Bobi Wine nti Bobi alina okundaba nti nabaddewo wa ku kitebe tannyimirawo ki kaadi so nga bambi ye yabalonda kugenda kukiikawa mu Parliament entula za Nupu ezibaayo bakeera bukeezi nnyo Parliament gye yabatuma ebintu biri mu Parliament bikukusibwa teryaliyo kuwakanya ffe twatiikinga ki umbrella kati Bobi Wine atuuka n'agamba naye bano abasajja olumu beekweka n'okweka kati bababuuze ebibuuzo kuba ebibuuzo bizibu wali ebya Parliament Aisha Kabanda wagundi Nupu Butambala anjogerera anti Aisha Kabanda yali ala DC yaliwo NRM 311 bamu makadi 216 bajiwo omukyala Lydia something akuba Aisha kalulu bobi nnyo 216 ebisabe balinga bakola ndowooza ne Tambala emirundi ne musajja wange Sirajirubwama ne muwanga kivumbi ne Katerega Musazi kati ajja afuuka RDC nga we NRM ow'amaanyi kati bamu makadi nga bwolaba bino ebyombuziza ebyaluwemba abantu bwe batyo beekyanga ndi temunfuddeeko kimala bagiwa Lydia ye yaani mukyala ali amuwala alabika bulungi n'awangula nenopo yina abakazi abalabika obulungi bana obuwakiso ono atatukolera mubi nga mulungi waawo kebera awe mpewe wakiso shereka naawe moze nopo yina abakazi ababi ekibiina sigenda boogera nedda noonyo weewakisaawo okakase yalonda ate kati wano nalabyewo bamuyita Nassolo Regina Nassolo ajja kati tetwagala bakazi batunulanga bigundi mu Parliament kebera omweyimbamu omulabye Naluyima ali atya wali awo amala neddo aji omukazi tazannya ssebo okusinziira Naluyima Betty Ethel kimala sijja muyingira nnyo ndiwe wakiso naye bambi takoze oba lwaki takoze simanyi ate nga kiwakiso kinene okikolera byoyagala teri agambako okikolera wadde ntebe wakiso erisemi urban erinamu abalimilimi erinamu tawuni abalimi ddala nina ekibuuzo kyange ono gundi ono Alex Luswa kino kyeyabaze kinaamukolera
abasinga babadde balina idea egamba nti kale singa yagira wakiri bali mwade obwenesi fine naye wana akalulu kamukubazaako ki ekiye kyogamba yalimu yekka gwe kagenda okuba yalesa amaanyi bali tebeegattako wano baliwa bali abalala anti ngamba akalulu oli ajja kubuuza mulimu abeesimbyewo bameka olwedde kati tulabyeko abasatu abaana bavuddeyo ate nagawo bwe mupite buliiko mumyuka ajja yajja obeera bwomu banamunigina weerondera muyambiwo PA wo naye nga point eri nti Alex teri abadde amumanyi Luswa akalulu kano kamugyeyo ko okutegeera omutuufu Luswa yaani nti muli wankwe enkweze sijja kyenzikanya yandibadde aleka Nalukoola n'akwata flag tubuuza naye yali asobola okwesimbawo yekka lwaki yagira n'ayingira agundi kaagundi anti twakugamba the law always nkusomesa the law of the land ligamba ki okitegedde 2013-2014 nkikuddiramu Museveni aleeta okujjawo bail bwe bakukwata bamalenga kusalira okuta aba oyina omusango oba tolina kubanga abantu bakola emisango ne badde ebweru ne bayinaayina koye bail eveewo koti bail egibwewo Nsereko Muhammad amugamba taata nedda ekyo tekisoboka olwo NRM alaba biganye ng'ayagala kiyite mu parliament olwoba yali ayagala kukwata Besigye oba yali ayagala kukwata baani alina gwayagala osomolaawo bwe kiremeramu ennyo n'ayita NRM caucus ne balumba ekyankwanzi nga bulijjo ababaka abakuyege batuuke mu parliament batanye ensonga eyo by then Nsereko yaliwo NRM Ssekikubo we NRM Barnabas Tinkasimire NRM ne bamugamba osaaga bail tevaawo oba ki n'agenda ekyankwanzi Nsereko n'amuyimirira mu maaso president lino ddembe ly'abantu omusibe alina okuba n'eddembe tetugenda kukola amateeka okusinziira ku NRM bweyagala nga ggwe tugenda kukola amateeka okusinziira ku Uganda bweyina okukola ki bannayuganda singa ggwe gwe bakwata pulezidenti ng'oli innocent obeere mu kkomera okumala omwaka mulamba kooti za Uganda ze zino zitalina balamuzi bamala ze zitalina bajeti emala omuntu abeera ku alimanda emyaka 2 kokasi negamba abo be bamanyi ffe tukkiriza ma president Nsereko teyamenyeka naye yamuteega mu parliament baba basituka bati n'asitukirawo biri byegambye nti olumu obwongo bwe buba bwetaaga owakanya nampala wa gavumenti nga naawe eno osituse n'obwongo Museveni bamusuuza ekintu ko bo bano ba rebel MPs tubagobe muki mu NRM standi ye NRM egamba kino mwe mugamba kino kati mba mukyali be NRM olutalo ne lutabukira batuuse ne luddawa tugenda omaza parliament okukebera amateeka nga gagamba kituufu babagobe mu parliament balonde nabo pya kubanga NRM ye yabawa kaadi amateeka bamala okugataputa nga gagamba nti mulinayo ko omubaka gwe mwawa kaadi nemuleeta mu parliament katulabe ono ffe twamuwa kaadi najja nti mutulage mu electoral commission lwe baaba lubululu bwe NRM omuntu n'ayingirawa parliament ogenda okukebera amateeka gonna nga gagamba ogatiginya ti abalonzi be baleeta omuntu tebaba be NRM tebaba banuupu abalonzi be bagamba kati nga kitegeeza ne bababuuza buli gwe mwawa kaadi yajja mu parliament nedda tubuulireko nankabirwa buli gwe mwakwasa kaadi ya NRM mu parliament mwali Bukenya Sebunya mwali okitegedde ne tugenda Muyingwa mwali biri ya 2013-14 balimu nkamubuuza nti
buli gwe mwawa kaadi mwali mu parliament mwali oba taliimu nti katulabe nti nedda si buli omuntu tugende e Kampala ani umane mu pinti by then yali Nabiira Naggayi NRM teyalinawo mubaka nti yaliwo mutegede nti simamuleeta abantu mu parliament kyekimwe nkikuwa omanyi ebintu mbamba wa notice nti Nuupu ekuwa kaadi naye si yekutwala mu ki mu parliament tekuwa kaadi yekutwala ekuwa kaadi ekuwandako eddusu ono ye waffe mumulabirenga ddala obeera represented kati ffe abalabira ddala tusobola okulabira ddala oba obutalamu oba ne tugaana kitegeeza mu kukutwala mu parliament ffe tukutwala abalonzi nti ne Museveni kyovola bwe baba nomuwa kaadi ye NRM ogiraba emmotoka evugibwa banange prosperity for all Uganda eri ku misinde gya yiriyiri mu ndabirenga ddala gye tuvudde wala nnyo twava mu nsiko agenda kugira bantu twajja population teri bweti tetwalina nguudo kati Uganda wevuga oluguudo n'ogenda paka Arua mubabbamuke eyo bayitawewa Chorus paka mubabbamuke ye Maracha Maracha owulirayo bamuke ngava Arua ayi nova Arua n'oweta eyo Maracha bayina nabo ki Chorus kali Museveni bwatyo bwakuba campaign akuyega balonzi NRM ye muyondako buwanzi ddusu egambo no gwetulese kati gwakiririza mu NRM n'ogamba batugambye ono nga bwe twagamba nti batugambye wolaba Mbuleera kola ki tikinga ne waliwo gye baagaana Mbuleera yadde baali bagigambye okitegedde waliwo gye basindika Mbuleera abantu ne bagamba ffe tetulina nkuba akasana katusigale mu baasi ate baasi ejja singa ki naye nga baasi enziba gye yabba akalulu ekiseera ekyo kabba bali akalulu babba naye omu tebabba bali babba ate omusajja yaleeta argument naaga okakasa bababba ne baleeta obukumunta tupimemukko bababba tebababba ne bajjayo factors ezipima nzikuba eze baatugamba mpulira ababaka bameka abagenda mu kooti nti bababbye bali mabativu n'okubabba nti eri ababaka ba parliament ababbibwa bagenda mu kooti era okulonda ne kuddibwamu oba obujulizi ne bukola ki ne bubula ne bagamba parliament erina ababaka ababaka 5 mu nga 29 nti Nuupu oyinako bameka bali mu 7 tebawera bali ndowooza 59 kubimeka ku 5 nanasigulukuko oli akutemera nti kale ekiraga fairness nti gwe kitwale gye bataawa president Kalulu n'omubaka we tebamuwa Kalulu kuba ne wano twabanga Mbuleera kola ki tikinga wano mu Buganda tuli bangi era ffe tusinga obungi Nuupu ne lwaki buli omu ayagala wano mu Buganda baani abaagalawo gundi abanenenene mu kibiina kyaffe anti kakati kiri kyegambye nti abantu ababaka ba Nuupu waba opposition abantu ba town abantu b'ebibuga bo tebawagira nnyo incumbent ali mu buyinza bamulaba bamugenda mu America abayawulidde akalulu omwaka ekisanja ekiggwako bwadda mu season 2 New York takalabako kubanga abantu ba town demand zaabwe zibandala kubo mu byalo kati buli abeera mu buyinza tebakkaanya naye
baba ne bye bamwetaagako ebingi okusinga ono atali mu buyinza olw'ensonga gavumenti etambulira ku misolo. Emisolo ogiteeka ku bantu emisolo ogiteeka ku bano ba ttawuni. Amateeka gonna g'oleeta mu nsi okusobola okugitambuza bano ba ttawuni basooka okugafiiringa kati mu bufunze obatama. Eno gy'ogambira mbu njagala awo tuzimbewo ekisaawe bagamba abantu abali awo tubajjewo tusobole okuzimba eddwaliro. Lwaki bajjawo awo nga lwaki ffe kati abo tebakikuddira okusinziira ku luguudo lw'egundi Lufunda tugenda dukola naye teri kuliririra abantu tetulina gavumenti terina ssente tukikola ku lwankulaakulana. Abali awo mwenna mwamuke teri yabagamba kuzimbawo abali ku Leerwe muveewo. So abantu bo mu byalo eri ye Masaka Ettirinyi simanya Maracha Eparacha mubabbamuke Egombe eyo munda munte muba Joshi bo oluguudo luba lunaayita ku ttaka ly'ewaabwe baba na bibanja bigazi basasulwa n'ensasula yaabwe etegeerekeka. Nina wano bamuyitaani kwezi wewa sigamba nti tebabasasula naye oluguudo babasasudde ddala babasasula ne balina gye batasasula. Eyo mu byalo eyo ne wano e Kampala waliwo bagamba oluguudo tugenda dukola awana e Kampala tebatera kusasula naye nti bayinza obagamba bajeti esusse naye nkugereza kati ne mu byalo bayinza okugamba mumanyi tugenda kukola luguudo naye gavumenti tegenda baliyirira abantu ne balabanga okutwalako fuuti 6 bakole bagenda natuleeta kolansi kubanga already neri alina limulema okulima ettaka alina ddene bagenda kuyisaawo oluguudo bamulyeko fuuti 6 sayidi eno oba 10 neno balyeyo fuuti 10 neiba we sayidi omuntu w'omukyalo tekimuluma gye bali abatonotono naye balina ddene kati ono w'e Kampala enkulaakulana ejja bwanyiiga mbadde ne ploti ya fuuti 5 ontwaleko 10 owulira kuba ye zino 10 yazigula bbeeyi olaba yombera fuuti 2 otegedde tujja semberera ontwaleko 5 nga bamugamba batusasule wano e Masanafu tebasasula bantu lwaki nante owulira obuzibuze bwenfuna sente zifuluma ate abamu ne bazirya olumu ziba tezifulumye basobola okubagamba nti ekituufu kiri nti waliwo budget esobola okukola oluguudo abantu baleeta budget ekola oluguudo nga yabumbi tugeze 15 nga naye ate okusasula abantu mwetaaga obumbi obulala 3 ne babagamba mu kofa za gavumenti mulimu obumbi 15 obujja okukola oluguudo lwammwe tuyinza okulindako emyaka emirala 5 bwewaliwo zirabise balyoke babasasule bamala ne basasula kiteeza mulina okulinda emyaka emirala 5 kati oluusi abantu ne bagana nedda bakole buki temulirya nnyo ettaka lyaffe naye mukole ekkubo tube nalyo kati ne muenga kati abantu abo babeera bagana yanga abeegundi so w'omukyalo ngezaayo kuwa kyakulabirako okunyigiriza nti ekintu kyekimu bw'okitwala mu kyalo tekibanyiga kyekimu nga bw'otwala ekatooke abantu bangi buli emisolo bw'oleeta gikwata bo so waliwo omukyalo ye bulijjo alimanyanyazi azitwala mu katale n'avuga gaali ye lwe balinyisiza ku mafuta lwe gamunyigamu bino ebirala biba nno mu munnyo agugula tagufiiringa kati Museveni asobola omufuga emyaka 6 kasitamu ngamba nti era ekitrakita ne kiyita mu luutu kiti nekivugulamu nekigamba ati wano oluguudo tulugasse wano kana akatooga akabadde kabatawaanya kabayiseemu mmalamu bateekemu n'ebigomo mukyaleko ebyo wano gabadde gasala kambateerewo akatimba olengera wala Museveni nga Museveni mu bantu abalengera ewala singa nalina amaaso go kati mu mbeera emu bawangaalira kati ab'omu bibuga bangu bakora putinga
aba opposition ajja n'akuyigamba ebigambo ngo biraba laba babakolera n'ekkubo nga balina basasula yoli yakola enguudo okitegedde laba babakolera n'ekkubo nga balina basasula ne Mawube n'alabanga kituufu naga awamaani tukuwadde Mukasa Alozias demu Dennis nyeko Deriki sejjo oyo oba yabaaki kati abo nzira ngeza kuddayo kibuuzo kiwaŋŋambye lwaki bettanira nnyo wano weewo because fetu olw'ebizibu bye tuba tuyiseemu oli kyatugamba tuba bwe tuti naye ate eri ogenda bagamba ate wali kikyogenda mu kyalo kuba olina bitukolera tubirabeko eri mu byalo ababaka baayo Museveni abazannyira abako bo mu byalo tebabonaabona nnyo nga ba mu bibuga mu bibuga kati tulaba bwe tubuuza Nyeko Deriki so mu byalo Nyeko Deriki yeetagagenda ku mbaga zaabwe kufiirwa bafunayo kyambyulensi awo mbaga kufiirwa kwabwe oba okoze bw'oba olinamu omutima ogukola ennyo n'ogaa naye akatindo kawali kaganye kandeteyo ebigoma 6 biti noga waliwo olutindo oluba lutabuse bw'oba olina omutima ogw'abantu kamba twalira ebigoma 10 ne luveringa otekako n'akapande keeno twaka akapande donated by Moses Sewanyana nti oyo omubaka gwe omumanyi ataba mwangu n'obawaayo omupiira yidi kaapu kati tuli mu kisiibo awangula mbuzi yidi kaapu zigenda kulwana eyo n'obawaayo maaso awo Krisimansi ebyo nze nemba omubaka mu byalo nga lwakubanza nsobola okukola naye ngamba nga saagala kukola obalabala Krisimansi n'ogaa kati amagombola tulina 4 kale buli gombola kandi woye ente 10 ezaala gogaba 10 n'obagamba tugenda kuba n'emmere buli gombolola ku boxingidde ate ente za mmeka miliyoni 10 kakadde ogenda obeereyo mu kyalo gye bazijja kakadde 10 n'ogula kilo z'omuceere 10,000 kilo oba 3 ogenda obigatta ng'omwaka obaddizaayo ko obukadde 10 ate nga babufuna obukadde 10 ne balyoka bali emmere naye kati bakuwa akalulu kukuziika buziisi n'obeerawo ate ne bakuwa ababaka babinnya abaka ba Uganda kati ekibuzo kyenzizeemu kyekiri nti babeera mu mbeera nga batuzanyirako buzanyizi kati Museveni era nakyo nenziramu kiri kiwambuziza baawangula tebaawangula nkuzizaayo Emaracha ani mubaka waayo Egomba omanyi nti ne muganda Bobi Wine bamukuba akalulu kubwawuma n'emupi eyewala eyo sebo tewakubika wani Gomba kumpi bakamukuba muganda w'omukulu okitegedde abantu emiti yana bwovaawo gundi bamuyita Kibedi Nseegumire yemupi weenaaleemu benaale mbeekola ebintu wane Kampala meya wa Central omaye Kampala Central Nupu teyinaawo muntu mu Kampala Central nga lwaki teyinaawo gundi owo fani Malende Central woman MP nengamba nti oli yesimba ku Central nsereko ye mubaka wa Kampala Central meya Uhuru awaawe weenaale otegedde kati nkuwa tumubala nti ali mu Central ani gundi ali Malende ye wa Kampala yonna neera naye era abamu no anti kitegeeza singa ali yesimbi awo tomanya byandibaddewo sigamba nti banafu naye ngugamba sebo basobola okukecukulako so nga twali mu mudu umbrella kati nkuwa nti eri okubba kuyinza kuba gyekuli naye era waliwo ebibulamu nti oli yakugamba nti naye era aba bakubba ababaka bina nti nedda tugenze mu by election walabye ekyabadde n'ekisolo by election tuze wabweru eyo waliwo ene yasimbyeyo yabadde kisolo omayo Nupu teyabadde na wakubiri ene yagunde eno yayasimbe omukazi yali asimbyewo omwana we ali n'omwana baamukuba andi nkugamba nti n'omukazi owa Nupu Bobi Wine yasitula amaka n'agatwalayo
n'agakuba eyo n'omukazi yali wakubiri baswala bonna so nga mu kugattagatta naye n'alemu yaswaliramu anti kugamba nga ne mu kugattagatta bwe kuba kugenda mu kkooti nupu erina kubaawo nga mujulizi nti oyo baamubba singa wabaawo yali yakola ki yabba so nkuwa nti okubba weekuli kubaawo wano mu bibuga tekikujjaako kwongera kukola nti waliwo n'ebirina okukola ki okukolebwa gwe bw'owummula nti batubba nga bakugamba naye nga lumaze okubba g'amaanyi obadde ogalina moze bakubuuza bwe weekuba mu kutooti nationwide nti bwe ŋŋenda e Maracha bwe ŋŋenda e Mbale Arua Gulu Kotido Moroto Pakwaki bankubira nduulu oba banjagala walaba ekyali mu Lumbe ewa Ssegirinya Kyagulanyi azze gundi azze Mpuuga eno bawaga sayidi eno bawaga sayidi eno olina okuddayo ku drawing board ogambe abantu kati nkonsolidatinze ntya obuwagizi bwa Uganda yonna nti percentage ya Kyagulanyi jagiraba akuyega nnyo wano lumuna lumu lwakubako drive wali omuwuliddeko Moroto budgeti kati Buganda sooka ogireko onogiddira mu kalulu kati tandika okwote Maracha kwatako ku Moroto oba Oyam oba Ayam bantu district ziri emu babbamuke tomanya na kumanya boogera amanya Oyam Ayam Koboko Yumbe bakumanyi obo bakyala mu lumu bwe ruti n'olinda emyaka 5 kyandibadde nti waliwo embeera nti tubeera Yumbe tubeera Kalamojja nabo batufiiringeko tuleme kulinda campaign kati nga bwe zinaatera okole drive gyokola drive ate nono akola ki akolayo ovayo basuubiza bya maaso n'agenda kukola nti ekyuma kyammwe ekyobuwunga nedda bakite n'akiteekayo gw'obagamba bwe tunajja mu buyinza ngadda naawe kuba bagezezzaako byonna sooka obeewo ekirala tufunemu ne campaign fe abanuupu tufuneyo emboozi ennyonnyola bano abantu ab'omutwe omunene ebasuubiza nti bwe tujjawo Museveni mugenda kufuna kino so si nti Museveni mubi twagalayo kenjogera etulaga nti bwe muwona Museveni osobola okunyuma ebibi bya Museveni 100 nga byonna bituufu nga tonyumizza birungi gwe byogenda kukola nze Mozambique wabula agenda kikola bwati bwe njagala obbasiibulira mbagambe nti mubadde bantu balungi okuva gye twatandikidde ebyo biro byozo gw'obyogerako ki katukuleke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.